Abasiraamu okwetoola eggwanga basiimye omukulembeze w'eggwanga olw'okubakwasizaako okugenda e Mecca okutuukiriza empagi y'Obusiraamu. Bano okuyita mu kibiina ekimanyiddwa nga Structured Imam and Amirat Assembly Uganda ekigatta abayimaamu okwetoola eggwanga nga bakulembeddwamu ssentebe waakyo Sheikh Kasauli Saidi mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza ku Hotel Africana mu Kampala bategese omukolo gwe batuumya Shukuru ekitegeeza okwebaza mwe bagenda okwebaliza omukulembeze w'eggwanga olw'okuwa abasiraamu omukisa okugenda e Mecca guno nga gwakubaawo ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ku Hotel Africana. Tugenda kwera ku Hotel Africana mu hall gye bayita Nairo esingawo munene nga tukyaza omwagalo w'abangi His Excellency Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni omwana w'omulaalo. Era tukunga n'okuyita abasiraamu ba Uganda mwenna mujje twanirize ekirabo ekyatwebwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Mu lukuŋŋaana luno abasiraamu basiimye omukulembeze w'eggwanga olw'okubalowoozaako n'abawa ijja 100 buli mwaka eri bayimaamu abatalina busobozi. Tugendera ddala mu byalo twabadde ntungamu ne twetolola nkola yonna nga tunoonya abawalimu baffe abaggwamu essuubi abafaanagana Muzeeyi Bbosa. Muzeeyi Bbosa talaba nemulaba naye agamba nti Kaaba yo yagiraba emunyemukamu Kaaba n'agiraba ate yakomawo era Allah n'ataasa. So tutambudde tugenze Buddaka tugenze Butadejja tugenze Katakwi kaka tugenda mu Bende ewa musajja mukulu agenda tukyaza tugenda tutulaga Uganda yonna okulaba nga buli munnayuganda aba n'essuubi erigenda e Makka. Titugenda kutula mu ofisi bali njumu tugenda batuukako yonna gye bali kulabika programu egenda bulungi. Nga za buli mwaka bayimaamu ne baamiira ye n'aŋŋamba nti waliwo n'abatali bayimaamu naye nga tebeesobola nabo basobola okufuna omukisa ogwo ne bagenda e Makka. Olw'okubeera nti zaafuka za ggwanga lyonna Pulezidenti namusaba azongereko zifuuke 2 era nakkiriza. For your information, omwaka guno abantu abawera 15 mu programu eyo bagenze e Makka. Era okusaba kw'abangi Pulezidenti akuwulidde tusuubira nga omwaka guno 2027 abantu 2 oba 3 bajja genda inshallah wa ta'ala. Bo abamu baweereddwa omukisa guno okugenda e Makka omwaka guno basiimye omukulembeze w'eggwanga era balomboze ebimu bye bayiseemu nga bali mu lugendo lwabwe. Nnyo ng'omukyala asaba Pulezidenti hijja. Sebo Pulezidenti nange njagala genda Makka kantu ako katambula nnyo. Omukyalo oyo yenze namwesabira maaso ku maaso olw'okuba nali njagala hijja. Abaalaba vidiyo eyo saayongerako kintu kirala kubanga ennaku zino kizibu omuntu okulaba Pulezidenti n'atamugaa nti Muzeeyi njagala siina mmotoka, Muzeeyi siina njagala ssente awamu n'ekyo nga byemukoledde bingi naye nze nali njagala kujjuza mpagi yange ya Busiraamu ate nga nalemererwa nali sina busobozi naye ndaba nga mu kiseera ekyo kyekisobola okunkolera era mpulira nga ndi hajati omujjuvu alhamdulillah. Omuli ne tufuuka kye tuli era twali ku Kaaba bwe twali tutambula abasomesa baffe baatutegeka bulungi baatugamba sooka otambule weetoolole oddeko weesabire omale okwesabira ozzeko His Excellency Mutahabura. Ensonga eyo bwe yamalanga okugwa omuntu omu tiimu yonna nga bwe mwatambudde nga babagamba bannange essaawa eno ya Pulezidenti waffe
kubanga nga bwe mumanyi essaala ey'omuntu omu ewulirwa naye kitono kati gattako ey'abantu abangi. Ffenna twasabira pulezidenti waffe Museveni abeere mu buyinza era ne tusaba edduwa endala ayongere okwongera ku nnamba y'abantu abakola hijja. Ne neebaza kampani ezatutwala. Abamu ku basengulu b'emikutu gy'amawulire wano mu ggwanga, Haji Kini Kalisa eyeetabye mu lukuŋŋaana luno asabye abasiraamu okukozesa obulungi omukisa guno ogwabaweereddwa mu kulembeza eggwanga kimusikirize okubongera ku buyambi. Abagezaako okuba nti bajjukiza pulezidenti mukkirize tubeebazaako ensoso nti batukoledde omulimu munene okuba nti pulezidenti ategeera ensonga ya Sheikh Kasawuli abantu bagende mu Makka ba imaamu. Omusajja n'agenda Makka ku myaka 8 atakyayina kakati Sheikh ono asotaasota akagaala agambye alina stamina so okukwata ekijujulu n'okimuteera genda yalivamala yaliko Allah we eduwaye straight forward. Kati wuyo omugole katambaala keesuddeko enaanyirira akasikini kazzeemu alinga gwe basiiga omuzigo buli dakiika okwo kusaalira nabbi n'amutuukako n'agenda ku myaka egyo n'akola ki temubirwaniramu temukola ki that is his worry. Kati waba alina katuwadde ne katukuubaganya bwatuwa akantu ne tukalwaniramu sifuuka ensonga etabula abantu bange sifuuka ensonga ekola ki etabula abantu bange. Kaakati ekiriwo okulaba nti tukuume emirembe tugezeeko okuwa respect ebintu pulezidenti by'aba atuwadde n'okubiteeka mu makubo amatuufu. Of course ekirungi bwe kijja kyagalibwa bangi naye bwe tunaaba nga twerekereza nkakasa His Excellency waddembe kola ki tutwongerayo. Stephen Sakamate, Magala TV, Agatalinda.